okuddiza abantu ssente zaabwe mu wiiki emu yokka okuva n'olunaku olwaleero. Bino bituukiddwako mu nsisinkano n'akakiiko aka Anti-Corruption Unity nga kano kakulirwa Kano Edith Nakalema olunaku olwaleero. Katulabe ebisingawo ku nsonga eno. Akulira akakiiko ka Anti-Corruption Unity Kano Edith Nakalema ne Commissioner w'ebyentambula Winston Katushabe balagidde bbaasi ezapaalusiza emiwendo okuddiza abantu ssente zaabwe obutasuka wiiki emu. Kiddiide ababbaasi okujja ku bantu abaali badde engendo empanvu omuli n'abayizi wakati w'emitwalo 10 okutuuka ku 3 okuva ku nsimbi ezaali zimanyiddwa ekyaleeta akavuyo mu paaka abantu ne batuuka n'okusulamu. Olwokutaano olujja balina okuba nga bamaze okusasula abaana b'amasomero bonna abaali basasudde ssente zaabwe ne basula mu paaka nga babonaabona gavumenti be yatwala nezaayo mu maka gaabwe. Katugambe nti embalala mukyajinga emitwalo 3 bweba bbaasi egenda kukomongere empty charge the same amount ezo emitwalo nga 6 oba 5 so that you can oba olina kulaba maintenance fee oba operational fee. Naye kakati olaba this time kyayitiridde mu kifo ky'omuntu okukyajinga emitwalo 6 agenda n'akyajinga emitwalo 2. Kino kyawaliza ebitongole bya gavumenti okuwaayo bbaasi n'emmotoka okutambuza abayizi n'abalala abaali basobeddwa okudda mu byalo. Kano Nakalema anenyeza bannannyini bbaasi olw'engeri gye beeyisizaamu bw'ati n'abalagira okukwatagana ne ba RDC okulaba nga baddiza abantu be bajjako ssente nnyingi. Essente bagenda kuzisasula ku ma district headquarters zaabwe. Tubadde ne Permanent Secretary Office of the President or the Presidency Haji Yunus Kakande olwaleero agenda kulangirira ba RDCs bonna okuyita abaana b'amasomero n'abazadde abalina receipts eza buses ze baali basasudde ne zitabatwala. So essente zigenda kuddizibwa bannazo. Abakiikiridde kampuni za bbaasi ezitali zimu bakkiriza nti bakola ensobi era bateefuteefu okuddiza abantu ensimbi zaabwe kyokka ng'ensobi bagitadde ku babulooka. Tukkiriziganyizza mbu abo bamemba baffe abakyajinga abaana ne batabatwala gye baali balina okubatwala tugenda ku refundinga. Bino bibeereddewo ng'omuwendo gw'abantu mu kibuga ne paaka ez'enjawulo gukendedde kuba mu paaka empya emmotoka ezirindidde okutwala abantu zibadde zisinga obungi abasaabaze. Baddereeva abakola engendo empanvu balaze okunyolwa olw'okuba tebagenda kuddamu kutwala abantu kuba ekiragiro kya pulezidenti kyabawa ebbeetu okuma leero ate nga obuvunaanyizibwa balina bungi. Moses Birungi omwogezi wa Kotisa akakasiza nti kati omuwendo gw'abasaabaze gukendedde. Asiba baddereeva obuteetanda kusaabaza abantu olunaku olw'enkya ate n'abakola bagoberera ebiragiro byabwe eby'obulamu. Naye nga tukubira gavumenti omulanga nti obuwombeefu bwaffe ate nga muno mwe tujja ssente batute kutambuza abantu mpolampola. Abalala basabidde eggwanga lisobole okuvvuunuka obulwadde bwa COVID-19 olwo nabo basobole okuddamu okukola emirimu gyabwe. Nina kubeera sirias abantu abo bateekeko masiki tubasanitayizinge buli kimu tutwale abalamu ne baba bali mu bbaasi ne bakondesa bange mbalumiriza teri kujjako masiki. Mu paaka ya Namayiba abayizi abaafiikidde eggulo bonna babatutte olwaleero. Akuliddemu enteekateeka Samuel Omala agamba nti bagezezaako okulaba nga buli muyizi atuuka ewaabwe. I would suggest nti abaana bano bwe batuuka eyo bagende babatestingi because tuyinza okulowooza nti tukuumye abantu mu Kampala oba abantu bo mu byalo ate bannakampala ne babatwalira obulwadde. Ne mu kikuubo abakulembeze basiibye bakubiriza abasuubuzi okussa mu nkola ebiragiro ebiziyiza okusaasanya COVID-19. Ssentebe Bashir Muwonge asibye gavumenti okuwa ebifo eby'olukale ebikozesebwa mu kulwanyisa COVID-19 kuba ekiseera kino bigula abakulembeze. Akagurupu ne kavaayo nti ffe tuzze kulwanyisa coronavirus naye nga akagurupu ako era ne kagenda ne mu task force n'ensimbi ne kazijjayo n'ebirala ne kakuliita nabyo. Wow, ebyo nno bye bimu ku ebyo ebigenda mu maaso ku luuyi olwo. Ate oluvannyuma olwa minisitule y'ebyensimbi okuvaayo n'esaba abantu ssekinnoomu okugikwasizaako mu kulwanyisa obulwadde bwa COVID-19, omugagga Miss Kigundu abangi gwe mumanyi nga Hamu yeeyamye nga bw'agenda okugulira bannayuganda eddagala erigema coronavirus lya bukadde bwa nsimbi 503. Bino nno abyogedde asinziira ku Media Center wano mu kibuga Kampala. Omugagga Miss Kigundu yeemegulira bannayuganda eddagala erigema corona lya bukadde 503. Ndi ready okugula vaccine at least za bukadde 503.
nga nabazeemu ngamba nguze vaccine omutwalo gumu n'ekitundu nga vaccine 15 njaziwa abakozi bange n'abapangisa bange bonna ate vaccine omutwalo gumu nguwe eri bannayuganda okulaba nga tugema abantu ala nakubidde bagagabana omulanga okuvayo naye bakosezeko gavumenti era nze nga nteesa n'obuwombeefu oba nga nsaba nti twali okuŋŋaanyiza nga biinvesita ne tugula vaccine at least miliyoni 2 bannayuganda ne basobola okugemebwa. Abitegeezezza bannamawulire ku media center mu Kampala bw'abadde akwasa RCC wa Kampala Hudu Hussein n'amyuka kulya nankulu wa KCC Edward Luyimbazi emizindalo n'obujaketi bw'aba boda okukozesebwa okutuusa ku basobozi amawulire agakwata ku kirwadde kino. Bajja ne batugamba wammanga nti beetaaga obuzindalo ne reflectors ogenda nga ba enforcing implementation of the SOPs. RCC Hudu Hussein asiimye ham n'asaba balina obusobozi bamulabireko. Obuzindalo buno alina ttiimu abantu abatuuka mu 25 bagenda kubeera stress bakulaba nti batambula nga babuulirira abantu baffe kuba abantu baffe balagajjamu. Omwogezi wa Kasiita Isa Sakito asabye RCC Hudu Hussein okumyamako ku poliisi ne KCCA bagende wansi mu maduuka ku obuzindalo buno. Abasuubuzi n'abantu abamu bampaka nsaba KCCA enforcement ebere ku alaati nsaba poliisi ebere ku alaati bwe tubayita nti onaafuuse sikapo banguyirewo. Ronald Kasasa yakusakidde gunyo ku Lwabukede TV1. Kale babatuuze baguumise ababbi mu budde obw'ekiro ne bakwasaako omu era ng'ono bamukutte lubona ng'ali mu kisibo ky'embuzi z'omutuuze. Kakati ono bamuziise mu Kinyanga mulamu ne bamuwa n'ekibonerezo eky'okweziikulayo nga tayambiddwako. Ono oluvuddeyo ne bamuwenyula embooko 20 era nga bibadde mu ggombolola y'e Nakisunga disitulikiti eno y'e Mukono. Abatuuze ku kyalo Namuyenje ekisangibwa mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono bakoze omuyigo mu kiro ekikitiza olunaku olwaleero. Ne bakwata Ronald Mutebi ng'onabadde ne banne ne bakuba ekituli mu ttooyi ne bagwa mu kisibo ky'embuzi eza Namukadde Said e Nansubuga ne babba embuzi 8 n'endala ne bazisalako emitwe. Omusasi waffe watuukedde mu kitundu nga batuuze bazingizizza Mutebi ne bamuteeka mu kinnya kya kabuyonjo enkadde ne bamuziika omutwe ne baguleka ku ngulu. Omusajja oli bamukabizza bakamubba ebisolo 18 biramba. Tana bagenda oyiga asula mu bifulukwa tugenze nga tumugoba ne poliisi ekiro nga tuli ku patrol tetumujja mu bifulukwa n'akamalako netunalyoka atereera n'afuna amaanyi agamugjayo wansi. Alaajanyo olw'ettaka lyebamuyiyeeko ebadde litandise okumunyiga nga bakirako abo ategeeza kyabadde abiyita byakusaaga. nga bw'oba oyingira mu nnyumba z'abantu oba n'amaanyi. Embeera eno emuleetedde okutontoma buli kye yali abbye omuli emmwanyi za muganda we nga batuuze bagenze okumwetegereza nga mwana wa ku kyalo. Abatuuze bamuwadde ekibonerezo kyakwejja mu kinnya kya kabuyonjo gye babadde bamuziikidde nga tayambiddwako era nga wanaatuuyanye. Eno omukulu wuuyo gwe babba ali awo. First they came and picked chicken. They picked only cocks because I was rearing the local chicken. Then the next time they came and picked everything in the Wasalongo bosa batwala wiki eno ne yaddako ne batwezange n'enzitunda. Namuyenje yanemesa okulunda. Oluvudde bamututte wa defense Ibrahim Mukuye Kizito mu kiro ekyo abakakiiko ne basalawo okumuzizika embooka 20. Bamu ku bazze okulaba omubbi mwe mujjidde n'abafamire ye nga kibabuuseeko nga ku munnawe kubakuba amaaso era nti n'abaaludde nga bakijjanya omulina okubaanulira engoye ku waya. Okusinziira ku batuuze Mutebi aludde nga abba embuzi zaabwe saako n'okunoga emmwanyi Misiri. Naye nga Ronald ekikuliko bwana oba totambudde kugenda mu ssabo Ronald ogenda kufa. Ona ine simakadiri omukazi. Ogenda kutema Namuyenje weddemu abantu abakumanyi. Simanyi oba kutwala ku poliisi ekikuyunira n'odda ne bakusiba n'odda. Oluvannyuma lw'okumubba embooko akakiiko k'ekyalo kasazeewo ateebwe. Evini Nsika Lyankolo yakusakidde eggwere eno ku Lwabukede TV.
Kale kati ebyomubbinga tubitadde ku mabbali tugenze mu bya mizannyo mu mupiira ogw'omukwano oguzanyiddwa olunaku olwaleero South Africa. Uganda ekubiddwa, South Africa egikubye eggoolo zibadde 3-2. Paulo Saliero omukwasi wa ggoolo y'omu ku bazannyi abakyali abalamu abali ku ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes eyatuuka ku fayino y'empaka za Africa mu 1978.